Yennyabo nawe gyebali. Oli live KLM TV soko tubuzeeko. Gyebaleko mwebale kujja mu mwoleso mwebale tukyayirako. Byonna bye mukoze. Tubeebaza. Kyanjawulo ki ky'olina mu mwoleso gwa mwaka guno? Omwoleso gote sofa tegunnagenda bubi kuba tetunagumaliriza. Naye era gujja singako kugiri emirala olw'okuba nti mulimu ennyonyi zekyendabyemu. Bagenda leeta ennyonyi abantu balinnye ennyonyi kwegamba kijja kuba kyanjawulo kuba tekibangawokko. Buli muntu agyesunze ebweru obufulume bweru bagyesunze kujja mu nnyonyi. Kajuisi kaneeno kajuisi kaki? Kajuisi ka kikajjo nnyabo koma akakamula juisi wa kikajjo omuwoomu. Awa ssente mmeka sofa omwoleso bakasitoma balabika banywa kajuisi kano oba? Kajuisi kaba katambula okw'omusana okw'ekivumbi tekatera ttambula yennyabo. Kaakati ojagala otuweeyo gwe nga gwe abatanajja mu mwoleso gw'olwaleero kuba omwoleso gukyagenda mu maaso paka nga 28 n'ali mu nteekateeka omulabi wa LMTV agenda okuba nga akola ku TV omubuulire ekyenjawulo ki kyabasuubira kajuisi wa gwe nga gwe abatali wano mu mwoleso tukusanzeewo. Of course kajuisi osobola okasanga esseeta akoma ekatuula nze ndiwo ejjinja gyenviira naye nga kajuisi ko of course mubeeramu ne flavors ez'enjawulo mulimu enniimu mulimu entangawuuzi oteekamu flavor gy'oyagala yonna. Flavor of course mbadde maze okukakamula n'oli omulala naye ekikajjo flavors ositeeka kati oba okanyiga omala okukakamula kaba redde okunyweebwa kasita oba muyonjo kyokka. Entangawuuzi ogiteekamu wakati n'enniimu oba oyagadde abamu tebabinywa wayagala omukolera plain n'anywa. Waliwo giraasi ey'ebbiri n'ey'essatu yennyabo. So kale sooka otumire ku bakulaba. Abantu abo bonna batumidde bonna abali abatulaba. Ate mama w'abaana? Mama w'abaana gyali. Of course gyali siri naye naye nga mutumidde yonna gyali. Soko twebaliza ku Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda otutegekera omwoleso nga guno tusobole okuba nga tujja nga tunyumirwa because ndaba abantu bangi banyumirwa abaze mu byesuubo abaagala kajuisi aba ice cream a lot just no businesses nga weziraba nti abantu bazze okukola ki okwolesa soko omutwebali byo byanjawulo nnyo ebiriwo tebitera ssangwa era emyoleso mibale gitegekebwa naye tekirabbanga gino. So tumwebaza olw'ebyo byonna byakoze akoze nnyo ekyenjawulo kati ate agenda ayongeramu ebisoko ndowooza owulira ennyonyi.